wakiri afire mu kabenja afe ukisobola okikola sebo nyina obukadde 5 osobola obukuwa namugato ddange wange SB4 abantu asooka abawenga emmere balye aloka batunuze mu kamera namba yagala kunzita yagala yababira David ku kidobo ati amazeeke emirimu azitira omwana nange yagala kunzita wali ogenzeko ko musabo siyingirangako mu ssabo nangamba nti Ivan atambula mu basawo naye lutalo tayagala tugende mu basawo naye ffe tutambula Ivan atambula nange entambula yes wagendako ko ewa muganda w'omuvubuka ono yali asomeddwa bakulombera edduwa era noga nti Ivan andibubye omwana amumalawo nange njagala mugendere ku musawo muzikirize leka kulimba nedda wabimugamba MR Live kwetuli nera oba ku Military Club on Live kwetuli nera webale nnyo okutwagala webale nnyo tugoberera webale nnyo twesiga era tufura banamba wanubo ekyo nno kinene nnyo era kigulumivu nnyo ekitenkanika kyekise kye tunoonya gy'oli gwe buli lw'olaba no commentinga no likinga no sharinga kituwera ddala ekyekisa ekyenkizo otusumbira ddala mu buweereza buno olwo nno butuuke gye twagala butuuke nga letumenyese magumba ekisa kyo n'okwagalako bikola ng'empewo mu biwawaatiro byaffe ebitutumbiza mu bbanga ne tulengera ensi ezo ez'enkya era nno ne tujjula essuubi ku mitima nti bwe tuyita mu kusomeza mu kunoonyereza mu kukugula ne mu kuzzaamu bannaffe amaanyi ensi ezo tulengera waggulu ng'empungu ezirengera amalungu tusobola zituukamu nga tukyalina essuubi era tusobola tutuusa abaana baffe abaleero mu eyo ensi empya gye twagala ng'olwo nno nyuvu nnyo okuzaama nga n'ensobi eziri mu eno ensi yaffe eyaleero tuzirekedde eddala emabega obutatulondoola kuyingira mu nsi yaffe yankya nze naawe tukisobola ffe bakulembeze baleero tebalina tukubako kalulu naye tusobola okuwewa obukulembeze nga buviira ddala ku myoyo na ku mitima osobola okuba omukulembeze ku kyalo kyo akulira empisa n'okweyisa obulungi osobola okuba omukulembeze ku kyalo kyo akulira abantu abasabi era abakumaakuma n'abatwala mu kyaki osobola okuba omukulembeze ku kyalo kyo akulira abantu abasiraamu era abakumaakuma n'abatwala mu muzikiti osobola okuba omukulembeze w'obwenkanya n'ebirala kitukakatako okuba abatuuze b'ensi yaffe ab'obuvunaanyizibwa era ekyo nno kyekifulira ddala ensi yaffe ey'omuwendo ensi ekula abantu beereeta ffaali ery'omuzinzi ensi yaffe lyeetaaga ogenda mu maaso kimmenya omutima olwaleero kinkutudde omutima mbadde sikisuubira naye engeri gy'eri nti yenkola nze bwe ntuukawo ne ntunuzaawo kamera ne microphone mwate mutegeera ne mutegeera ensobi weeri wawe twetaaga okunyiga okuba plasta n'okuzimba nga mpita ku microphone ne kamera ntunuzaayo wali obutuli wagenda okutonnya olwo nno nga nkozesa omukwano gwo n'ekisa kyo nenfuna amaanyi agakubawo ka plasta amataba bwe galijja tuleme kufa mataba nga gayitira ddala mu obwo obutuli bwe twatwala for granted abayimbi bangi eddogo lifuuse eddogo omuyimbi bw'ataloga tatereera ne bwe bagamba batya nti bannange mukama yasinga mukama lyekkubo bagaana bagamba nedda oli yagenda mu Illuminati oli yagende wa jjajja gundi oli yagende wa jjajja gundi nange nino gende wa jjajja gundi abaana abato abayingira music industry bayingira beewera kuloga n'abo abakulu abajiwangaliddemu abamu bakulembeza ddogo simanyi oba ati kulemesa balala kugiyingira oba kumanamu balala maanyi oba kunafu ya Katonda waffe mu kanyomero kano wenjagala okukyusiza omuzindaalo muganda wange gwe ntudde naye wano mubuuze kuva ddi nga yatandika obulogo nze mbadde mmanyi musajja mu Kristo era bbanga ddene we mbadde mulambulako abadde aŋŋamba nti ŋŋenda kusaba muganda wange okusaba ko ŋŋamba kuli mu ssabo oba omanyi ebiseera ebisinga waliwo ebintu bye tuba nabyo
ngaffe buli muntu alina ensaba ye, buli muntu alina Katonda we. Wasalawo genda mu ssabo? Sigendanga mu ssabo naye mu industry yaffe eno tulina abantu babiti bina mu industry naye ng'abantu abo bonna ab'ebiti ebina si bangu. Nfunye bulungi be baliwa nti Labongo olwaleero ndi naawe wano oleeta abaana n'obaleeta n'ogamba nti kakati gundi ne gundi gwesita gundi ogenda kungubira kati waliwo oli agamba gundi oyo nkoze ntya okumugjawo, lwaki yali bw'ati, lwaki yali kino, lwaki gwe bagamba kino, lwaki gwe bagamba kino. Naye ne beerabira ekintu kiba kitya kimu nti gwe omukisa ogugwo tegufuuka gwange. Simba wakati amannya go erinnya eryange Zanatorius. Ndi musajja muyimbi era nina projekiti zange zindiko album empya naye ate wondewo kinewunyisiza nnyo wonkyalidde nontunuzaamu kamera noŋŋamba watandika okuloga. Oli ku TikTok, oli ku YouTube, muganda wange menta wange SB4 yakyazizza omuyimbi omu era n'akulumiriza nga ggwe bwali oyagala omutwala mu masitaani bwe wamutwala mu masitaani era nga bwe wali oyagala okuloga maneja w'omuyimbi David Lutalo omugjewo omuttire eddala olwo ebyensi mwana wa Katonda biri kutuusaawa. Omanyi obanga ekyo ngenda kikugamba ne muganda wange SB4 nengenda kimugamba buli oba nga otunuzangamu omuntu kamera osookanga mubuuza walidde enjala tekuluma oli mulamu bulungi lwaki wemba nga essaawa zino wamanya nze muganda wange simulinaako muki mutawaana David. Yes. Simulinaako ki mutawaana. Omuntu waba n'ebibi 100 jjukirayo ekirungi yali akoze eki kimu kyokka newaba ayina ebibi 10 nojjukirangako ekirungi kye yali akukoledde mu bulamu bwo. Awo osinzira ngaffe abantu abagezi n'ogamba ono muganda wange kuba buli muntu yenna akula essaawa zino siri wa maama wange waka ndi wangi lwaki siri wa maama wange waka kitegeeza nakola ki akula neweetongola neneetongola naye omuvubuka oyo yakyadde ku platform SB4 mumanyi omuvubuka oyo ng'omuntu kubanga tyolaba twalina studio wano olaba ng'oyambuka bwoti ekabuusu twalinawo studio ojjukire waliwo kigala gyawo kati nga wajja buli muntu oba okitegeera kati wajja buli muntu nze ndaba bantu sibakola ki sibamanyi kati lwali lumu naŋŋamba ye yennyini naŋŋamba ndi muyimbi njagala kuyimba omuvubuka fesi ngimanyi n'erinnya kuba yannyonnyola amannya ge buli kimu akati wayogera ebintu ebyo ne mugamba olaba nze simanyi music wakola ki watambula siwulizangako ku music nti alina music n'amuleeta enkeera n'amuteeka mu studio gwe yali azze ajje amusabe omulimu asabe omulimu kuba mulimu yali nagusaba ani David sinze n'awuliza music n'agamba kakati ono ntandikirewa kyeki kyenagambye nti mu industry tulina abayimbi babiti bina tulina abawuzi b'omunyama nawe ojja musaagamye ndi muyimbi tulina bano baperegesi bano ti mechanic Labongo oli gundi no yakugambye ekigambo bwe kinebo naye nga tekiriiyo abo nabo omusanga yeeta muki tulina abageegenya naye omusanga yeeta ki tulina abayimbi ddala yes
n'ogamba nti omwana oyo tannafuna hit naye muki David amala kulira music w'omusajja ola music w'omusajja nambuuza kakati ono asaba omulimu nze mutwale wa uliza byayimba nga newokera ku makya n'ogamba tukwate David tukwate Misachi tukwate Aluna Mubiru tukwate Kenzo tukwate Moze Radio tukwate Chameleon fenna tugire tumukwate tugende nga tumuwako buli omu ku ddoboozi tasobola kuyimba nyimba zo bazulira ebyo bigambo mbikugamba tubiwuliza mu studio nga taliimu kakati ndowooza ye n'amanya nti kakati kye nina okukola kyekino nina kwogera kino simba wakati ye mu mboozi yaga nti David yawulira music we era bamutwala ne ku live n'akuba n'awuniikiriza abantu aleetayo ka video kamu ng'ali ku show ya The Hairs ng'ayimba aleetayo ka video aka era akugamba nga we yabadde abigamba SB4 abantu asooka abawenga emmere balye alyoka batunuzeemu kamera kubanga omuntu agenda kwogera kali ayogedde ku nze ekyo ojja kusanga ayogedde ku mulala onfunye bulungi era madde ntunira omuvubuka ono ng'ayogera n'abidde ddala omuntu amanyi byayogerako tanywa mwenge era ne SB4 yamubuuzizza nti kansubire nti toli mu bulimba kubako nakyo isaawo n'agamba nti nze sirimba anti kakati neyasa omuntu wali omusanga ku mulambo nga yasinga okukaaba tugende mpola yes wagendakokko ewa muganda w'omuvubuka ono yali asomeddwa bakulombera eddwa kakati kyesimanyi bulungi omuvubuka oyo kuba nze sibiraba nze obudde bwe nnina ndi mukola za alubamu zange nina projekti zange ndimu obudde bwebyo sibulina nti nzire ku gundi mbuba njogeddeko kino wali byesi wabudde naye wozize n'onkyalira ndowooza okuva we nave wa muganda wange ewa muganda wange nga twawukanye nkakasa ndowooza buli muntu yannoonya okumuwa amawulire antunuzemu ki kyekitwawudde njagala mumpe kino lwaki mwawukanye abamu ne bandirirako ne ku ssente nti omusajja onjala tukole bwe ne mbagamba nno tekyetaagisa kubanga nze erinnya lyange saalifuna mu kulwana n'abantu nakolerera likolerere simba wakati omuvubuka we wagendako ko ewa muganda we sigendangayo wayagamba alina muganda we alomba edduwa ebintu ne bikola era abantu abalombera ne bakyuka kakati wabanga balombera edduwa yes waba balombera edduwa nebintu ne babirabako ne bikyuka lwaki ye takyuka wabanga kyayogera kituufu ye nga takola ki takyuka era wabanga nga woŋŋambye kuba gwe obinnyonnyodde nga woŋŋambye nti agamba oba yagamba yantambuza mu basawo mwagala kumiza David Musu tusimanyi simanyi antambuza mu basawo simanyi bikoze bitya kakati abasawo wabagamba byantambuzaako ye lwaki tagendayo n'aba bulungi tudde wali buzibu kimwe mwalina ne Ivan yali akulangani Ivan yali manager ani yamuleeta Ivan yali kyali wange mwali bamukwa yes Ivan nga kyali wange era Ivan nga akanika motoka wa bakuli ku toto nga kyali wange nnyo nga mutwalanga muganda wange era simuyinako buzibu ne gyali yonna omwana yali amuttira ki kuba ye mu kwogera omwami oyo yagambye nti Ivan gwe okumusembeza n'omweyabiza Ivan yali akuttira omwana ku mwana buli omwana atabuka era n'ogamba nti Ivan andi bubi omwana amumalawo nange njagala mugendere ku musawo muzikirize n'ekifo kyalimu eky'obwa manager nkijjewo era n'osuubiza omuvubuka ono
nti Ivan bw'anaavaawo mu mbeera yonna oba afudde oba omusudde eddalu oba omusiranyiza omwana oyo ajja kuba waakusatu n'omusuubiza nti gwe n'ofuuka owookubiri yajja kuba waakusatu. Kaakati ekisooka omwana wange ono gwayogerako amumanyi? Leka kulimba Nedda. Wabimugamba? No, njagala mmubuuze. Omwana wange gwayogerako asobola emiraawo n'agamba nti omwana yali alwaddeyo ono? Yagamba bamugamba. Nze sirwazanga ku mwana nti omwana atuke ku eyo point just ng'omwana wana wulwa omuntu nga wulwala nga nawo omwana wakera ku majja nti mulwadde n'agenda mu ddwaliro n'afuna treatment n'adda ewaka. Okulwala okwe kwakutabula omutwe n'oga kati njakumiza. Sirwazanga sikyo kati olaba nze njagala nkugamba ebigambo bino obiwulirize bulungi biva mu kamwa kange. Totamidde. Sitamidde, sinywa mwenge, sina kitamiza kinteka kuki? Zino mmeka? Ezo 4. Zogedde na mu luzungu. Yes. Tugende maaso. Kakati omuvubuka oyo oba omusajja oyo nze muwa amagezi akole ekintu eki nga sinagenda nawalala byonna akole ekintu kimu, anoonye emirimu. Mu Uganda mulimu ki? Emirimu. Anoonye emirimu akole ki? Muyimbi. Kati waba muyimbi kuba tulinayo n'abatontomi abalapinzi. Wali abatontomi kati nga tetuvudde osobola okulira omuntu ng'ayimba n'ogamba oyo byayimba ddala agenda kufunamu oba omwana ono yabadde anyinya yagamba ekyasinganga okutta era wamukomekeza ogamba nze njagala kuyimba nga David Lutalo, njagala kuyimba nga Moze Radio. Ng'owulira Moze Radio musobola ng'ogambira ddala nze ekyagala okuntwala mu balogo njagala ndoge mbe nettutumu nyimbe nga Moses Radio. Omwana n'aseka n'agamba ku ngeri gy'oyimbamu ddala osobola okuyimba nga Moses Radio. Moses Radio amuyinako naye enswala buli ekyali ekikyalo yagala kitwala. Yansobedde. Anti kaakati kati ekyo kyenkugambye wali nenkugamba nti abantu abamu kasamba nga mugenda batunza mu kamera mubabuze muli balamu bulungi. Omusajja mulamu. Kakati waba mulamu nze sikeranga lwaki nyimbanga mu Moze Radio? Yagambye nti lwaki si kati kambuuze nzaani wena Torias. Kakati nza Anatorias ninayimbanga nze sinayimbanga muki anti washimugamba anti kati bye byenkugamba nti omuntu ebintu byonna byabayogera kasitaba nga alimba ajabula n'ayogera buli kino na kino sina nnyo bigambo bingi kwoyo omuntu kubanga ye yagamba nti bwagenda ewa muganda walombeddwa okulombera edduwa muganda bwe yagaana waliwo bikyatambula bulungi n'agaana kakati muganda bwe yasigala nga gw'ovuddewo nagaana naye muganda wo mukwano gwe yatambudde mbasamize nda abalinganga 15 kakati ye oyo omuvubuka ebyonna byonna waza byogera okuleeta erinnya lyange nga lireeta mwoyo nosensi we gwayogera kikyalwanirira ennyo kikyayagala avuddeyo oluvannyuma lw'okuweereza David Lutalo message nga taziddamu namugamba naye kiki David kwe kumugamba nti bannange mundeke mwandoga munkoze buli kimugenze mbasawo mundeke kwe kuvaayo ayogera amazima agambe David nti David nze sikulogangako omuntu eyakuloga y'oli gwe wali oyita 5 ate nze si 5 wange asatandika okwogera ebyamalogo ne mwesonyiwa. Anti kaakati kati oyo omuvubuka waba yasindikira David message nga taziddamu nga baali boogeddeko naye kubanga waliwo kuŋŋambi waliko obuuseemu nti yamuwa mitwalo 4 oba yamubirako mu COVID namwe mitwalo 4 yalina sente yamuwa. Yes, okay, yana sente yamuwa ng'ogera nga bakolagana from nowhere unalekera okukola kakati nze ebyo byonna agenda bimuwa nga sirikola ki siriyo era bagenda otandika okwogera nga sikola ki kakati nga wolabira ddala omuntu ddala nti byayogera
ali mu ttabo yagwa alimu gwayogera nti byayogera tabimanyi anti abinyonyola nenga bya bulimba. Kyambadde nsaba Anatolius, mbadde nsaba ku programu eno oba ku channel eno bwe tukkakkana tubyogera era bwe tusaba ekisonyiwo tusonyiyibwa kuba ffe tukkiriza nti Kristo yajja kunaazaawo bibi byaffe era natuterawo n'ekkubo ery'okufukamira ne twenenya ne tusonyizibwa. Mbadde nsaba oba obulogo obutuusa ku eyo level, mbadde nsaba oyimirirewo oleme kulemera ku mpaka oyite ku eno channel osabe ekisonyiwo. Kali ye alina osaba ekisonyiwo. Byayogera abimanyi. Omanyi lwaki? Ye alina osaba ekisonyiwo aveyo agambe nti bannange nti binayogera nali nnimba naye nali neetaaga kino na kino. Oba gw'olimba kuba nange bwe mbuuza omuvubuka oyo kyeyeetaaga yagamba ekyamulese mu kamera okugyawo obulimba David bw'abadde ayina oba okusoberwa kw'abadde ayina nti gwe naye mwegatta mu muloge. Wali ogenzeko ko musabo? Siyingirangako mu ssabo, siyingirangako kugamba waliwo ebintu kati waliwo ekintu ekyo kiraba omuntu kyayogerako ekyo. Waliwo ekintu ekijja ng'olaba omuntu akogeddeko ekigambo naye nga seba ali sirias nnyo mu kukyogera era ng'oyo omulaba takina mu buzibu. Kati ye afiirwa ki nga ye alina ekitiibwa kuba ava mu famire eya Sheikh omugenzi eyali owetutumu kati anti kyova olaba n'embwa enjizi embwa enjizi ogimanyi ezaala enkolya nga newogeraga bulazaawo nkima tesobola gikola ki kugigoba ninga embwa njizi nnyo Katonda yakuddira kitiibwa kya mukulu omugenzi mufuti omulamba notandika okwogera ebigambo ebyo. Teyabyogedde mu kujereegereza waliwo avuddeyo ng'ayimirira ku ekyo taata we kye yamuteeka ku mutima eky'obutakonjera n'eky'obutaloga. Anti awo alimbye era awaayiriza era ebyo byayogera Katonda yali musasula. Waŋŋambako lumu bwe mwali mu meeting ne David omuntu eyajja n'akwata Quran n'akulumiriza nga bwe wagenda mu ssabo era n'akulumiza nga bwe wali oyagala okuloga David. Omuvubuka oyo omulaba yali yeye yoye yennyini kuba nali ngenda mukuba eccupa nenze mu kutegeera mu ntegeera yange ne ŋŋamba kati ono anoonya kyakulya. Ne ŋŋamba muganda wange oba okkiriza ebyo tewali buzibu. Nenze nkoze eki ngenze singa nali nti ndi mubi nali nsobola wenandivuddeyo bwenti nali nkukubirawo negamba leeta bannamawulire. Bannamawulire yandeetera sente, omwami yandeetera sente n'essawa ya leero gyali sente mmeka tezigaanika. Yogera muwendo toyogera mwami ogaya yandeetera sente bweziti. Yandeetera sebe miliyoni 6. Emiliyoni 6 esebo oveeyo okola ki? Njogere ku David. Okakasa? Yes. Anatolius nawe neera nakati eno programu ajagiraba nja kugamba yankubidde. Yakuleetera omuntu yapaye n'akuleeta miliyoni 6. Miliyoni 6 ate okubedde vi mu COVID omukube agwe. Yes. Yaŋŋamba yogera buli kimu. Kati bwe bazibu oyo kapere tayogera bw'aba asobolodde okuva n'alimba kati kyogamba bwe bazimuleetera okalyo ne bamuwa emitwalo aga ayogera. Naye nze oli bwe yazindeetera namugamba muganda wange mukama wange ekisooka kiri eki sente zino ziraba ziggwaawo naye wadde omwami wadde muganda wange ono twawukanye sigenda mukola kibi sigenda kuvayo kumwogerako ki naŋŋamba bw'otyo kakati gwolowooza oyo omusajja ajja kuyamba muddemu mudiŋŋane ne muganda ne tuba tetuddiŋŋanye essaawa zino kyasobola agenda kuyonka ku bbeere lya maama wange kitegeeza nakula nalivaako naye sobola kutta maama wange kati kitegeeza oli waba alina ekirungi kyeyankola niwaba nkoze ebibi 10 naye nga alina ekirungi kyeyakola ki ankulembeze ekyo kantwaleko ekyo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri bwe tugenda otandikira awo tumanye omwami ono bamusindika ku ssuura Deheya
lwaki yesiba nnyo ku kyettemu kinene omuntu okugamba nti wampa $5,000,000 ngende nzita omuntu bana tekyogereka ekigendererwa kye kiri ki nate oli yaasi oli mutemu sebangako mutemu oli mulogo sebangako mulogo byonna mu paati yaffe ey'okubiri bwe tugenda obitematemera tugenda bikwata mpola tuwa obudde tambula naffe music industry nyongera okujjukiza gwatugoberera gwayakagiyingira saba mulimu ebizibu bingi nnyo mulimu abalogo mulimu amalogo mulimu ettima enkokora n'obutaagaliza bannaffe bangi ebamize bayimbidde ebbanga nenga mumubuuza kyalagawo takimanyi abalala bayimba ne bayiiya buli kimu baddadda mu kyalo emyuza z'abaluma baagwa ensi eri kumbi na kubasuula ddalu tugende empola tujja tegeera emboozi eno wegenda okukoma naye nze nzikiriza ku nkomerero ya byonna tujja kumanya ekituufu kyeki tukwatagane mu paati yaffe endala